kubayimbi nakubira ne bajja Lugogo ne bayimba namuyita cricket oval ne Musaana Akalango n'akampa ate mbadde fan wa Zex from day one era akimanyi before nakufuuka Zex okitegeera era mwagala nnyo mwagaliza kisima kyerere Zex kuba muyimbi wa kabi nnyo era so kati ejere nyulu kyeni mu creating eno kyeni mu kola sawa zino kyekino fulaba Zex atabo Zex asokuba nambole Zex asokukola ebintu ebyakabye nnyo naye ali mabega Samuel bagambwe Zex oyina kubeera awo okitegeera tegeera bayina bwe bamutadde kyokanga muyimbi wa kabi nnyo so Zex wabanga yanvumye nga ye kimukolera Zex wabanga kituufu kyemwogera mbu yanvumye kiri fine tegeera yewe kiba kimukolera kubanze njala ngaafunamu bwaba kifunamu bwaba bwagambye muveyo Netonze nga yalaba kimukosezza ye kasa yogedde ekituufu ku state ye nalaga side ye ennungi nange nenjogera side yange sinza kwetondera ku mazima okitegeera kati so Zex mwagaliza kisima kyerere atufuneyo one load case okugwebidde kuzaako era tukyokola kirungi omulabi yali ebuuzizza n'otuuka n'okkuba olukungaana lw'abamawulire otunyonnyola ebino ebintu kikyobala because tobeerawo otafuna ekyokubiri after show yo lwaki yeyeekuriyetingira tokability olina kyogezaako okubikkirira kyali mu show oba ogezaako nawe kuzimba Bobi Wine bebeku kamiliyoni mulala mu because abasikadde bonna abayinza oba bakyukola ekyo nsooke kwansalinga ki ebibuuzo bibadde bingi keizi bibadde bibiri ekibadde kinaki of course abantu bavaayo n'owendowooza press conference eno lwaki njiyise kuddamu kutereeza ndowooza yange kubatereeza kubalambulira buli kimu nga bwe kyali abamu bamistakeninga abamu ne bakikyusa olina akola mu bo mwe mulinga omuntu nga ggwe ovaayo n'ogamba Gravity agambye number 1 naye nga nagamba ndi namba 4 kitegeera kuguni yange nateeka naye ggwe ng'ogamba Gravity agambye Chameleone tamumanyiira tegeera naye nga si bwe nagamba we twali wa Abrahams wambuuza nonga Gravity ogambye toyagala Bobi Wine n'okikkaatiriza naye nga kyali kiva mu ggwe si munze okitegeera kati nzize kwano okulambulula bintu ebyo yesu ngakisaba sigenda kukola interview ndala ndowooza okumala guno omwaka paka kuggwako byonna byenjogedde wana aganyabo byebyo byengenda okwogera kyekyange namba 1 ne 2 ne 3 badde wano tuyitewo abala bayitewo nyinza kalinza obutayitawo nzo sanze natondebwa kuba wano wendi nga nera music wange abamu nga atanyuma nate waliwo abanyumirwa abayimbi abalala abakabi baba wewe bayitewo ate baba balina obusobozi obusitula abayimbi abalala bakikole tebabakotogera kikyobikirira ekivulwa kikuba n'ogamba abantu bafuna emitwalo 3 naye ate Steven kera yago noba nti gwekinyini gweyekoledda munaye sinza akola amawulire gannoonya kyegera nayogera ekintu ekyo mwe ne mukikyusa nekifuuka problem buli omu naavaayo nanvuma buli omu buli buloga n'abali wana abamu buli omu nakola post gyayagala tegera nengezaako okudda njogere nayogera ekintu mwe ne mukikyusa so nze sinoonya mawulire keizo okimanyi ogamba oli namba 4 qualifying enamba eyo because waliwo abamu abatunya music nga bagamba Gravity ne mu 10 baba bakunyizeewo bunyizi keizi ekyo ekintu kyembadde njogerako wano neŋŋamba eri list yange si bwe ŋŋambye yange keizi oli waddembe okugenda ku TV n'ogamba eno enamba emu wange 2 ne 3 ne 4 tegeera nze kinayogedde kyange ŋŋanze nze nenewa namba 4 nayina waddembe okwewa namba 3 emu ne 10 kati oli agamba Gravity nebwogamba tusiina namba mu music industry oli waddembe era sikunenya so nakunyiigira okitegeera kati ekyo kyange ŋŋanze buli muntu alina banange kyawoomerwa kyayagala keizo olina abantu boyagala nina abantu benjagala tekiyinza kutwawula buli omu nze nkulayirira sisobola kuweza myaka emirala 5 mu music industry nakabeeramu emyaka 10 so aweza myaka mirala 5 nga nkyalwanira bino kakasa mu myaka 5 ngenda kuba mbaleetedde omuyimbi omulala gwe ngenda oteekamu ssente zange n'obudde bwange ngenda tuna mwana baana balina talent njabba pushinga njabba fuula bakabi
nyinza okuba abalabe nali nabo saabafuula kye bali kuba nange nali neegatta jijja kuba myaka 5 emabega nga ntandika ne saa zino abantu engeri gye bampagidde musawo okubaako ennyingiza nange mu nsawo nga nina ebintu ebyenkoze ebiri out of music mwese okujja akasente nenkateeka mu mwana gwe naalaba ng'asobola okwongera music ebweru we Uganda si wano nja kikola. Ebintu byenjogedde wano byebimu ku biri mu luyimba olwo tuba appreciatinga tubaagala nnyo bonna basatu basajja b'amaanyi era oluyimba byebyogera era lujja fuluma ndowooza mu mwezi gumu okuva kati oba mu December nja kuta oluyimba olwo nga njogera ku posteyo nga mugiraba era bwe olaba caption gye nateekako yaliko for the love of the legends okitegeera okubalaga mbu baakabi badde wano n'abalala bayitewo mufo ky'okubeerawo nga bataddewo okitegeera nga bataddewo ekisenga awo mbu toyitawo tokola ki baakabi nnyo nnyo ebintu bye bakoze abamu tetugenda bikola weewaawo wali abalala bagenda obikola so bye ebintu ebiri mu luyimba omwo temuli kuvvoola temuli kulwanagana na muntu just kuba appreciatinga. Ebintu ebisinga ku social media kwabadde content odiro otya saha n'omuteeka wansi wa shiba. Social media buli muntu abaako nekyayagala ate yo list yange nga Gravity omutujju nga Galaxy wekera ku macha negamba yono muyimbi asinze lweno limbo olusinze okitegeera kati nali mpadde endowooza yange nganze era buli muntu waddembe okuwa endowooza ye okitegeera nze mulimu neera abakola disi gundi zaabwe ne bagamba Gravity olina kuba namba 10 siitwa kunyiigira neoŋŋamba namba 5 neoŋŋamba siina namba mu music industry ye Uganda kiri very fine ekyo nawa kirowoozo kyange nganze bwendaba music so n'abalala balina engeri gye balabamu music waliwo ajja okugamba mbu Dax Katero ye namba emu mpadde example okitegeera ne waba wakugamba Fiki Fameika ye namba emu ne wabeera wakugamba Fefe Busi ye namba emu ne wabeera wakugamba Wininwaji ye namba emu okitegeera buli muntu alina endowooza ye yali ndowooza yange nganze era tekwali kuvvoola muntu yenna. Atufunayo ekibuzo ekirala kimu babiri abantu tasmith bakusaba jazz ekibuzo kyate kirandibadde bayabiri kijoyino okuvayo n'ogamba ati abayimbi bano bonna basatu bawummulanga ate ababiri kubadde walawo music for example tubekule mabegaawo yafumya akayimba kabayita nyegenyege kamiliyoni yennyininyini alina forever agenda kukola ne show agenda kukola show concert olowooza oba tugasse wamu abantu abatafaanagana nga bokyakola na show bakyamubuukinga ate nga bano bo kamiliyoni tulaba bamubuukinga ekulu naye alina obuyimba so kyoyagala bawummule oba kyogamba basigale nga bayimba ne bawa abala platform kuba bayimbi balungi era nkiddamu bakabi bayimbi balungi olimba lwa bebeku nyegenyege luyinza okuba lukunyumira nga ggwe nga bo luna abalwagala ennyo ennyo ng'omulala ye ringitoni ye okitegeera sigamba nkombo lunyuma ne nange nina endowooza yange nganze terwankolera nganze Gravity okitegeera so siganye balala kukola ki luyimba kubanyumira lwakabi ne tebali active nga ebandibadde tebali willing kwata oba miliyoni 10 bateeke mu video esobola okulabibwa buli wamu okitegeera bajja funa offer za video kuba balina sente walawe baziteeka mu mirimu gyabwe naffe tugenda tuka ku level eyo nga nange so akola video ya miliyoni kazibe 5 okitegeera kati bo tebali very active nga ebandibadde ate nga bebali mu maaso nga bojja okuba ku bo bwe bagamba agwe toyisobola kuba namba emu n'omwana w'omusuubiza n'omugala namba emu tewali namba emu wano akola ennyo ye namba emu onyuma abaana bagenda dabolinga effort buli omu mu kyakola ate kankole nnyo naye gwe okolere ng'okolera namba 4 nga gwoyimba obeere namba 4 ddala mazima ebyennamba kiyinza okuba si kikulu by the way naye wano tukuze kyekituli mu mutwe bagamba namba emu 2 mulimu abatabiriiko era nga tabyagala nga Kenzo bwe yagamba nze ebyenna sinoonya namba naye ndi very happy okubanga
you appreciated me okitegeera so mbagala nnyo era music bamulina omulungi sibaganye kuyimba bayimbe ne bafunye nnyo mu music bawe n'abalala omukisa ate sitamidde ate byenjogera teryankase ate byenjogera mbijje ku loo yange njogera mazima Green Daddy namuwulidde namulayo ku NBS n'ayogera endowooza ye era sigenda munenya Green Daddy ayina endowooza ye kati nga nawulidde oluyimba lwe bayita Nansanana yayimbye oluyimba lwe nera nempulya abaluvuma waliwo Lodi Bitemu yayimbye oluyimba n'agamba Nansanana biki ennyama bijja n'avuma buli nnyimba ne kati ye ndowooza ye otegeera nange eri ndowooza yange ng'omuntu bannange tegeera nina ekinyumirwa ekya Zex nabiwulidde naye sinnamanya kiki yayogedde sikiwa ba Zex asokyogera ebyaddala nze nkozesa Facebook na Instagram siri ku Twitter amazima ga Katonda kati atula kino ekintu kyenjogera nze ndifa ku press conference eno era ng'egenda kubeera so brief ensonga lwaki tuli wano eri very simple buli omu agimanyi the other week nga Gravity akola concert ye yayogerako eri ab'amawulire byayogera mwalimu misconceptions mwalimu obutamutegeera n'obutalambulula bulungi nsonga wabadde okusukuluddwa kw'amaanyi ku social media ab'amawulire bamutyobodde enkambi z'abayimbi ez'enjawulo ne zimutyoboola so n'asalawo ayita olukuŋŋaana lw'abamawulire olwaleero agezeeko okwongera okunnyonnyola ensonga ye because ensonga ye erimu eggumba era ayimirira ku nsonga ye era y'ensonga lwaki tuli wano agenda kubanga annyonnyola kye yali agezaako okubannyonnyola so mbanirizaako mwenna era nga nyanirizaako muganda wange DJ Nimrod okuva ku Galaxy nyanirizaako muganda wange Jakasiwali nyanirizaako muganda wange Kimra nyanirizaako ne muganda wange wano Gravity agenda kwogerako naffe era wanaamala okwogera n'abamawulire wano tagenda kukola one on one ensonga lwaki twagala ekintu kino obutawaawaza nnyo bantu matu ayagala ayogera ensonga zonna nga bwakyogedde bwe kiba kitwalibwa si muntu mukonalenga nti ate kati ze mbulirayo ekyenjawulo akitwala nti ffenna abali wano ab'amawulire tuli ba mugaso era twenkana awatali kunyooma na kusosola nti oli ajja kwetaaga okuzzibwa ku mabbali nti ye wankizo ffenna tuli bankizo ffenna tuli b'amaanyi era tuli bakitiibwa saagenda kwogera naffe omulundi gumu amala atute mu bulungi